Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi ali ku station the house galu webale obwagizibo. Webale kutwagala webale kutuwagira. Mukwano wanga sinaba ku subscribing nkusaba ekintu kimu o subscribing o sharing commenting ate era o liking. Lwaki nzize wano olwaleero nkusaba n'obo tuwazo obw'ekitalo nga nkwegayira mukwano. Bobo yagala sesha mayanja atengo oyagala nnyo ekitonde ekikyala ng'oliwo kirwanirira naguddewo program endala oba YouTube channel endala nga bagiyita Stasha tugumira bingi tekamu Stasha tugumira bingi kirira wansi era ojja kugiraba eriko nti Stasha tugumira bingi program yaffe eno yogera ku bakyala tugenda kunyumya abakyala be tuyiseemu tugenda kunyumya abakyala be tugumidde gwali eyo oyinza okulooza olina by'ogumidde naye ate nga tomanyi nti ate waliwo abagumidde ebisinga okusinga ate ggwe ogenda kufunamu ki ogenda kuyiga naawe omanye nti nokugumira kino nenokugumira kino mukwano gwange twetaaga mu program yaffe eno okutuwabula omukyalo ono muwabule omukyalo ono muwa amagezi ngenda kubeera naawe nga tuyamba omukyalo ono amagezi tugenda muwa amagezi nga bwe tumuwabula tetugenda kukoma okwo njagala agenda okuva mu program eno ng'alina ekirungi kyafunyeemu oba tumugatta na mwami we oba tumugatta na famire ye oba tumukolera ki ekintu kyonna ekigenda omuganyulwamu kale nno nkusaba obuwagizi bwo nga bwompadde obuwagizi eno mu Station the House Girl bwento bwe nkusaba ojje mu Stasha tugumira bingi oba yagala appointment oba ngayagala okwogerako naffe kuba essimu 0781 116927 obukinge osobola okubeera nga oyogerako ne serebu omuyitiramu ebyoze oyitamu ate obeere nga ofuna amagezi n'okuwabula bambi mukwano gwange owa Stasha and the House Girl na buli yonna eyo gy'olinga oli mukyalo oli mwami oli ki nkusaba ekintu kimu kola ki genda mu YouTube tekamu Stasha tugumira bingi subscribinga nyiga akade olabe program eyo okomentinge otya tuwa amagezi sharinga atera o likinge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Make everything easier and more interesting as you reach apex of your life. Al Magic Records is here to give you all that your life needs. We provide the best video production around town. We produce music videos, filmmaking, documentaries, commercial adverts, and the best video production for weddings and introduction parties. And we hire video equipment like cameras and drones. We do audio production, caller tunes. We produce and promote music business, songwriting, vocal training, music lessons for kids, and artists management, all offered at an affordable price. We are located in Nyanama, opposite Movit. For more information, reach us on 0753 567336 or 0775 408943, or you can reach us on email almagicrecords@gmail.com, or you can find us on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Al Magic Records, for God and my camera. Bazungu bebazimba wanoki ma ba olobona otuuka munda onogamba otyulaga ololaga oyate munda otuukirayo ki pakati jangu nkole ntya mama nzije njogera mama tuulaga wa ajangu wano eno tutuule wano wano watulika jangu tutuule wano ofune ekyokulya chiduga seyo jangu naizira bamuzaali simanyi zira bamuzaali simanyi n'amanya gamwe gennyini maki anna n'amanya gamwe gennyini mama kiki kino kyokola ati omwami etuulireko wano ngabe tutuulire eno ani jangu tutuule eno ofune ekyo
Mama ebyo bintu by'abazungu yabbimogolera bwerenze sirina ssente zalisasula. Bannange. Ate naawe ogenda kunnyumira. Bazungu bati yabadde. Oyagala nkolere. Mama. Nze sirina ssente munnange. Kiki? Mama waakiri mpengo gye. Mukadde. Kiki mama? Tuula eno banne mu ttaka. Nga wanyiridde. Nga wanyiridde. Alhamdulillah byebyera abantu bya bulijjo. Abazungu bakuleetera ebintu bino. Abazungu baawa. Ate munnange ffe waffe tetulina kye tulabako. Tosobola kulaba muntu ng'oyambadde bw'otova mu nzu. Abazungu be bajja ewaffe nolaba nga yayambadde bw'ato n'atonya. Nange katuula nanti tunyumiza eno waggulu. Munyeekere wano ndi kumpi ne munnange ojja kundeetera obuzibu. Ebintu by'abandi biyinza okubotokerawo kakati ate sirina nsere najja kupakasa. Olimu ebyuma. Ondeetere obuzibu. Kyembuuza mama olimu ebyuma nti bw'otuula wabotoka kati awo olimu olitudde mu ttaka lino ttaka. Lino ttaka. Ettaka liri lyeri. Lino ttaka. Wano walungi nnyo. Kale kakuleetera ebyokulya. Kale maama zayisa mukama wange sirina kyera zikusaba busabi mulimu emundu gireke ekino kyako kireke maame kyakuzanyisa kya mwana. Buli muntu aba n'ebibye. Kangootera ekyokulya nze ngende gyendaga kuba njagala kuleka ng'okoze ng'ogenze. Naye tuula eno tojja kulira mu ttaka bana. Tuula eno watukula. Kale ono tamanyi nti obukadde magezi. Alowooza mbu nja genda wano nze nenva wano. Maama babasula bulungi ffe tusule bubi nga bona ali mu nyumba ya oba bagizimbisa kifino naye banna ate ekirala omirimu tujagala naye kunaaba kujoza eri waggulu anatuukayo ebiba tebiganyi naye nedda nja kwekaka ndabe nga njozaayo. Ntuuse wano mmaze nze ngenda mukolera emirimu naye ajja kusimba nze nja kuyoyoota wano bonna. Nze nteekwa okukola nze nina ennaku yange nze nazeema nkimanyi naye kampa kamere ekikuwa engalo eri bubi senga abadde agireeta maama nendyako nempulira nga eteredde naye bannange naye obwavu bunnumye obwavu bunnumye. Nange sonyiwa okulwayo badde saakoze eki saavumene ne ŋŋamba tuula eno togenda lira mu ttaka lino si ttaka naye nga kankuyirizeewo ekyama. Esowaani abandi b'ojuliza be baani? Tuula eno nakulabye okuttemu naate olina fo wangi bino maama kati tuula eno naawe eyanzisa nnyo maama ate si wano kitadde mu ttaka nedda lino si ttaka wano walungi naawe zikusooka ziraga bazaale zirabaamunonna maama neyanzisa engalo ziddugala ate wedda z'okozesa okoza ate maama fooko badde loza ogenda liisa fooko omukola kya ebima tezibisobola temubisobola ebintu byokya manna tebikutusooka nofune kutu amiina naye nga laba engalo bwe zidduga laba ettaka tobifaako kasitoofu ekiddamu omugati gwena kutugatekayo kutuzi ebyokwogera bireke sooka olye toyogera
bile katilia kati soka shikola boti concentrating ngakulia wewe kati manja ya kuna nabo kati wewe nasuna masuna wako zangu kafuna wakupa mtulila kati soko malo kulia ongambe chunze sibyo mbele siwulira njagala mfudde abimazeewo ena feza feza yawa eyo bagiyita omelette zino omusaala ogenda kuzisenzeko obadde ojja kunnyumira nnyo singa obadde onoberawo naye nakoowa obadde zira muzaale dyanga toyogera sooka omale okulya abaganda tebalyanga boogera sooka omaleko kimu abisaanyizaawo Allah wangi enda ate oyongereko ku bino byolidde ziraba muzaale okyalina ewagenda ebirala ate mpuliddemu bino si bye tutera okulya nze namanyira muwogo ng'oyo kasita oteekako ne doodo naye kati bino byompadde sibitegedde era ngenza okundya buli kusuula busuuzi mu kinaaga nze sibitegedde era sikkuse bino si bye tutera okulya nasiinako empuliddemu wadde n'akamaama kale kaakati ekirungi ofunyeyo akookeekamu gy'onoogendayo nga bweyongerayo oba onoofuna managi osanze sinnafumba engeri gyembeerawo obwonnafumba kati kantulye eddala njirinde omwayinze nina gyendaga maama neyanza ege munnange maama naye olwaba oba olinayo ebirala byoba ompa munnange owaayi kante kye bayita lubuto kyoto tekiseekijjo nekiyingiza simanyi tekikola kitya kola bwoti kasita ekirungi oliddeko nze sifumbye owulidde eno gyonoogenda ngaogira era oyiiya era onoofunayo ekirala kasita nfuniddeyo ako engeri gyendiwa obwomu saafumbye nfumbawo kenjagala bwekityo okitegeera ali kati ebirala mbijjewo kati kankulindire eddala wonoofumba ndyoke ŋŋende lwatyo nnafumba ate kati nina kulinda omale kufumba nedda maama ndeka nze nagendaga ate oninde nfumbe kati nga bwolina gyolaga nze kambeera omusirikale nkuuma waka obwange ombeeredde sina gyendaga tomufuukira kizibu mukazi si kizibu naye naolaba kati ndagewo essaawa zino bannange ate kati waŋŋambye ogenda kumpa nze kute kati sikuseete nkunnyonnyodde ate nze munnange maama wange kakubuli nze sirya bintu bya muntu byawerere nga simukoledde mulimu nze nina okumala okwoza engoye ze zandeese sinala kuzooza ate olwo amangu ago mminde olwoba ofunyemuki anze sirya byabwerere bannange njagala nkukolere naawe okkirize nti omuntu ankoledde abantu mugenda kuntanya ekisa owulidde kwate munnange nkuyambye bulungi nnyo essaawa zino nfuukidde olukokobe ngitugenda otya nkugambye ogenda sigambye nti sijja genda naye gambye mmala kukolera ku mulimu siyinza kulya emmere yo yabwerere nze njala mala nkwoza ngoye zandeese nzoze nzimale ndyoke ŋŋende nesikoze bubi jangu tugende maama obudde bumpiseko toyoza baana yimuka situka situka mukwadde sagala kufuuka ate mubi situka situka naawe tolabisa sinze maama wo mukwano kati nze mbadde ŋŋamba togamba todonanagira yimuka mukwano tonkwanoza naawe yimuka tonfuukira kizibu bannange ate wandeese sirwajja okwota nemunju tondazeemu wagambye owaayo mbagambye njitunda nagambeko nyumanyagala ogikulambuza olabe bwe yafaanana bwe yakula munda okigule ogirambulako wazze kulambula bakufuna kyakulya tokifunye nenkigaana ekyo naye nga kanfuneyo ekyokulya kyenfudde kikumala wano ku kibuga tetulyanga baseesa tetulyanga basenguka tetulyanga babiyooni owulidde tetulyanga anaafanke kimala
kimala okujja okwogereza ebirala bannange aye semwanga tonfuula muzibu nnyo era kubanga omuwadde muweere eddala naye okumuwakate ng'omukombezaako bukobyaka enjala esigadde ennuma nze sigamba nti naye nenjala esigadde ennuma sikuse nagamba endya miwogo na lumonde kwogeza kundeetera ebintu byendidde sibitegeera ebintu byabazungu omumutera ebintu byabazungu nemuwa abantu abafa abafa ewala tetwagala ebintu biri ebyo muwogo omuzito kati tolina kyompadde era olina agamba olubuto olusigadde lwerere era sinakomba nakantu nze mpulira bubi oyizo ganti nzikuze naye nga sikuse njagidde kati sinaba kukomba kati naye kwotwale kanyambo ate ngende kira kitawo sagala mama kufuuka muzibu ekikukolera kisadde muntu mulungi nekisobadde nakyo kufuna ku kyakulya kiwedde kati tambula onoonye walawo ofuna emirimu togenda yeyowe kiki ati kiki bana kiki akati webituuse kampike polisi ati polisi oyita yakiwandiisa ambulance wowe nane ekiruka kimuba kino nti kangwekire polisi ate ogiyitira kinagambye nzize kwolesa sirina mutawaana gwekukoze atulagawa mutawaana gwekukoze kati ogamba otya nti opitire polisi mama olaga ekkubo lina tolagawa polisi nze kati omuntu omukulu ono muyitira oti polisi banakubuuza akukoze eki atakubbye atalina kyakoze nti oba munange mukazi mama kinsi kajjanka tugende mu ddwaliro mu ddwaliro mala kwoza ngoyi bannange nayokedde nti mala kwoza ngoyi omukazi bannange nno najjiddwa omugenyi n'embwa bannange eno ngona mwana gwayo bannange ekissa nze bana wesa kirinkomyawo basimanyi nakumanya omukazi mumwelesa owange vaayo eyo omukazi atuse wayolesa